Ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula abawala bansekerera ekitabo kyaffe Agamyuka Omutezi. Kukujjukizaako we twakomye oluwedde era twabadde mu ssuula eno yennyini nga mu kitundu kyaffe ekyo ekiise mwe twalabidde nga munnamawulire tabula ku mulimu ogwo ayagala okugattako omulala ogw'okwegwanyiza oba okwagala muwala wa Minisita Hasifa. Era we twakomedde ddala nga asazeewo amuyiiyize n'ekitontome okwongera okulambika ensonga z'omutima. Awo ndowooza mujjukira nti we twakomye. Kati mbasaba munzikirize akati nkakuulewo obukuuzi ate mbongereyo n'ekitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno yennyini abawala bansekerera. Nga tukomyewo ku mulimu, Hasifa yatandika okufuukira ddala ow'ebbula. Buli lwe yandabanga nga nnyingidde mu newsroom ng'abaako ne kye yeekwasa ky'ayagala okukima mu ofiisi endala, olumu yali agenda ne mmwatulira nti, Hasifa, bulaba nga nzize wano ng'omanya nti ggwe ondeese. Yaseka ate banne ne bakuba obulali. Natandika okwejjusa ekyandobera okumugamba nga tuli babiri ffekka ku mmeeza mu wooteeri, so nga ate nakyo kyandibadde kya bussiru. Neebuuza ti lwaki gwe njagala tanjagala, nze nnemereddwa okwatula nandiki. Bwe naddayo eka akawungeezi ako ne muwandiikira akatontome kano ne nkamuweereza ku email ye. Wansi w'omutwe siyinza kwatula era kaali kasoma bwe kati. Ebirowoozo ebyesomba entakera, ddoboozi lyo ly'eggonoomu njatula, entambula y'empime mu mabanga, mikono egiweweera nga ppamba, bikola entyanza tayinza kwatula. Kiwuubaalo kinzijira nnyo oluusi, kifaananyi kye kinzizaamu amaanyi, kubeerawo okwo kungasa nnyo oluusi, olw'essanyu lyenfuna ng'obonese, naye nkikola ntya nze atayinza kwatula. Nsanyuka buli lw'ompita erinnya ne nkulabako mu ffigayo nga malayika, mirembe essanyu bidduka nnyo oluusi, buli lw'oyatula n'oŋŋamba nti weeraba, naye ndikola ntya nze atayinza kwatula. Ebbanga Hasifa eryamugerekerwa okumala ku mulimu ng'ayiga ebibeera mu newsroom lyatuuka ekiseera ne liggwako era n'ajja mu ofiisi yange okunsiibula. Yambuuza omuntu eyansomesa okuwandiika ebitontome ebinyuvu so nga ate yali takyogerangako okuva lwe nali nakimuwandiikira ng'alinga ky'ataafuna. Guno gwe gwali omukisa okumutegeeza ekyandi ku mwoyo neevaamu. Ne mmutegeeza nti, Hasifa, okimanyi bulungi nti omaze ebbanga ddene ng'otawanya ebirowoozo byange. Sandyagadde ate ne mutabani wange afune obuzibu bwe bumu nga muwala wa mutawaanya. Kyenva nkusaba okkirize abaana bo babeere nga be baana bange. Yatumbuka n'aseka, wabula n'ansaba muweeyo obudde obw'okukirowoozaako era n'ambuuza bingi ebyali binkwatako. Yeekangamu bwe namutegeeza nti mmange yali akyali mulamu, wabula ate nze ne kindaga nti ekirowoozo eky'okufuuka mukyala wange kyali kitandise okutojjera mu mmeeme ye. Okuva olwo twanyumizanga ku ssimu nga tetusisinkana okutuusa lwe yampita okubaawo mu lukiiko olwali lutegeka akabaga ke ak'okumaliriza omusomo. Twatandika okusisinkana nga buli Dimansi era n'emikwano gye ne gitandika okuteebereza enkolagana ye nange. Bwe nalaba nga mwana muwala neewadde ne ntegeka akabaga k'amazaalibwa gange mu nnyumba yange gye nnali naakaggyako engalo ennaalya magonjo okumpi n'ekiwaatule. Namuyita abeerewo ku kabaga ako nga simubuulidde nti ku olwo lwe nnali ŋŋenda n'okumusaba mu butongole akkiriza okubeera mukyala wange. Nayita ne bannange abatonotono nga mu bo
mwe mwali n'emukozi munnange mu muyizzi Hussein Mbalire. Ono namuyita lwa nsonga nti ye yali akola nga sheeku waffe ku mulimu kubanga ye yalina obutendeke bwa mirundi ebiri. Yali yagatta okusoma ebyamawulire n'ebyeddiini. Eddiiro mwannyinaze Farida Namwanga yali alitegese bulungi ng'ataddeko n'obuyimba obuseeneekerevu obutuukira ku kabaga ng'ako. Hasifa yajja n'abawala abalala babiri nga bonna bandeetedde ebirabo. Hasifa yasolayo ekimuli n'akinnyambaza nga kiwandiikiddwako ebigambo ebigamba nti tabula nkwagala. Olwakinnyambaza bw'ati engalo n'obululu ne bitta abamanyi. Bwe natuula wansi nange ne neevaamu eddoboozi nti Hasifa ono nfumbirwa. Ye n'addamu nti tabula nja kufumbirwa. Ate olwo obululu n'okusaakaanya ne biddamu buto. Mu kaseera kano kennyini Sheikh Hassan Mbalire bwe yasitukira n'asoma aya ya Quran eyali egamba nti mu byamagero bye kwe kubanga yabatonda babiri, buli omu alyoka atebenkere ku lwa munne, ate n'assa omukwano n'okusaasiranga wakati wammwe kubeerenga akabonero gye muli. Dimansi eyaddako nga n'entegeka z'emikolo gy'amatikkira ga Hasifa bwe zigenda mu maaso, munnange yantwala ewa ssengaawe Amina Nantumbwe n'andagayo nga bwe yali annonze okubabba. Ekyaddirira ye ssenga okutukulembera n'atutuusa ewa mwannyina okutuukiriza akalombolombo ak'okukyala okusooka. Nze nawerekerwako mwannyinaze Farida Namwanga ne mukulu wange Badiru Ssemwezi. Minisita naye kati yali afuuse kitange. Yatusanyukira nnyo n'agamba nti mutaddewo enkolagana gye sikyayinza kuziyiza, era mbakkiriza okugenda mu maaso n'entegeka yammwe okutuusa lwe tulituuka ku lunaku olukulu Katonda ng'ayagadde. Ekyaddirira kwali kutegeeza abazadde bange amawulire ge baali beesunga okumala ebbanga eddene. Entegeka zaakolebwa enjuyi zombi ne zisisinkana olw'okumanyagana n'okubaako ebiteesebwako ng'omukolo ogw'okwanjula tegunnatuuka. Bazadde baffe ku njuyi zombi baatukkiriza okugenda mu maaso n'entegeka zaffe, era ekyasalibwawo nti omukolo guteekwa kubeera mwangu awatali kunaayiza bino na biri ebiyinza okutusuula mu mabanja. Okwanjula bwe kwaggwa ne tutandika okwetegekera embaga, era nga nayo kyakkiriziganyizibwako nti embaga esinga okuba ennungi yeeyo etaliimu mabanja. Ampuliriza omulungi ennyo ennyini ddala. Bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe era essula yaffe abawala bansekerera mu kitabo kyaffe Agamyuka Omutezi, okutuusa omulundi omulala lwe najja n'ekitundu ekirala mu ssuula era endala atannayitaayita. Atakuumira mpeera abankuumire, buli omu gy'osinzira okugoberera obeere bulungi era weeraba.